Matthias walukaga waffe. Waliwo ka video ke nakolako wano akandeetera ebizibu baali bakayita ka protest vote. Era nga protest vote eyo yali etunuulidde nnyo obwa president naye regardless we move osaagala tugendeyo nnyo but very soon we shall get there. So muna Uganda tubadde tusoma ku kintu kye bayita VSAD democracy, fake democratic system. Atugisomako nga nkugamba nti emyaka gyonna badde batufugira mu kintu kino kye bayita VSAD. Naye I thank God tugikubi. Muna Uganda gwe lwaki otegeera kino ekintu ekintu kino tukikubi. Ebintu bino babikolanga bwe bati. Babikolanga abawaluka abo basegona babikolanga. Kugaye segona bayina akabinja kakulirwanga Besigye akabinja ako. Kati segona ne banne Elias Lukwago bampuuga bani nga batuule ewantu nga bagamba okay kati New Kid on the block yani ne bawandiika list ya opposition egenda okuvuganya mu 7. Kati bamala okugiwandiika ne batuna nti kati kuba New Kid abazze ani ayinawo kumaanyi anaabuzabuza ekintu kyaffe nti okay tugeze kantekewo Ssenyonyi by then nga yaze mu biseera byabwe nga bawandiika Ssenyonyi. Bamala okumuwandiika kati nga bawandiika list kati gwe omupya yajjanga nga bakuteekako sita nti ono omupya yakoze ekiyaze wabula era basimbangawo omuntu waabwe. Okitegera basimbangawo omuntu waabwe. Kati mukwala okusimbawo omuntu waabwe kati list eno nga bagitwale wa Museveni naye gwejjukira obeerako sita. Kati obamala okutwala list wa Museveni astampinga list eyo ng'agiweereza mu Electoral Commission. Akalulu bwe katwe kabadde tulondangako mu Uganda nkiddamu tetulondangako kalulu konna mu Uganda. Akalulu konna kabadde kakiyisa mu lujja kubanga tubadde nga tugenda mu kalulu ako nga Museveni amanyi opposition egenda muvuganya nga amanyi bamemba ba parliament amanyi abapya amanyi buli kimu. Then kugambya abadde wabakulira akabinja ako ye Elias Lukwago ne banne babadde bakulira VSAD democracy for the past 25 years je tubereddemu nga amaaso gaffe mazibe. Kati gwe wawangulanga gwe bataddeko sita bakakasanga nti bakutwala mu kooti nkiddamu wawangulanga wadde owangudde free and fair nti abantu badde bakwesigira bakwagala okuleeta bakakasanga nti bakutwala mu kooti. Kati bamala okutwala mu kooti bakufrustratingira mu kooti eyo ne bakufrustratinga ne bakugamba onakkiriza okukolera omusajja oba tomukolere ogenda mukolera mulimu ki onakkiriza okusirwaza abantu abakulonda okubalyamu olukwe osobola okutuukiriza interest z'omusajja de Bahima Century Dynasty oba wanga wajidde mu 50 year master plan nga bagamba 50 year master plan yo najibo wingira down no siriwaza abantu ono ayongere tayiranye ye era we yalaba nti ekintu kikola kitambula bulungi nga bakyagala baatuula ne bakola amendments yali 50 year master plan bajituma de Bahima Century Dynasty nti balina kutufuga emyaka 10 era mu myaka 10 ekyo bali bakakasa nti esi bagenda kuba mazo okugitwala okitegere ekintu ekyo. Kati bwe bakutwalanga eyo mu court system ne bakufrustratingira mu court in fact gwe jjukira njagala ojjukire nti walinganga otaddemu ssente zo nnyingi ng'otaddemu ssente zo nnyingi otunze ebibyo and the only way out to bail you out okufuna ssente ezo zikuddire baali balinanga kakasa nti nookola ki naawe ogenda kukikola ki ku bowinga down era bangi babowingisa down abaali tebasobola kukola ki kuyimirira loosi ze baali bakoze eki baali bagenda okuencounteringa okuvannyuma lw'okuyingira politics okitegeera ekintu ekyo. Kati gwe wabeerangawo ng'oli ye godfather waabwe nga oli gwe babowingira down yakola amateeka nti kakati kuno gundi kusirwaza n'atusirwaza bwe baleetanga zi budget ezo zaabegitanga mu favor yabwe Basemi Uganda baddawo ne babali baituba tuyitira budget tusoma agapapula wegati osoma agapapula wegati budget kye yali ekoze oba eriwa gye mwali munonodde ne mugazi no sente tuzigize wabula nga balina okusiriwaza ne batandikanga n'okkuba ekikonde bakulaga nti obuyinza buno bugenda twalibwa mu kimu kikonde era bo bali ready okulwana be Basemi Uganda ne basegona okitegera ekintu ekyo. Kati wajja the original badman, the original kibanda aleta ba badman ababi n'abaleeta ku internet n'abaleeta buli omu n'abaleeta mu system ne tuga okay lutawo lwa mateeka nti lwa mateeka ne batuyita bahuligan ne tugamba okay tuli bahuligan tukkiriza zaabika emipiira essaawa eno ababadde ba elites ate ba hooligans segona tasobola ku interpretinga baluwa equivalence ya baluwa tasobola gi interpretinga naye ngo yoloya yasoma ne Electoral Commission Simon Byabaka maloya yasoma mulamuzi tasobola ku interpretinga baluwa eri equivalent naye AO bebadde beita ba elites okitegera bebadde beita ba elites these are the real hooligans. Uganda ebadde efugibwa ba hooligans okitegera Uganda ebadde efugibwa ba hooligans ne mu opposition nga mujjudde ba hooligans buli system ya government erimu ba hooligans temuli mwali na magezi asobola kukola kituufu. These are the real hooligans. We are the original babanda, the original badman. Mba tutegedde yefe abatasoma ba hooligan. Olunaku olwaleero kyennyamiza nnyo nti omulamuzi Simon Byabakama
yasoma amateeka is a lawyer ali ku level ya judge bakuweereze certificate ngeva mu National Council for Higher Education ng'ekonfirming ati omusajja ono yasoma yakola adult education wamala okukola adult education n'ayingirira in the 2 years kubanga bakugamba ene balua emala emyaka 2 senga emyaka 2 egyo tomaze ku enrollinga noweeyongerayo ku university ebera expired Walukaga yasomera mweje emyaka 2 n'agenda ku IUIU wamala okuva ku IUIU n'agenda ku Victoria University kitegeeza kinti ebbaluwa ye ekyali valid era ekyaliko kitegeeza te expiringa naye the original fool oba the original hooligan gwe bayita Simon Byabakama tasobola ku interpretinga kintu ekyo okitegeera lawyer eyagenda mu kooti n'ayimirira mu kooti n'awuliriza ekibiina kya National Unity Platform okuva ku Bakibalama ne Bankonge tasobola ku interpretinga baluwa eyo nti ntuufu the original hooligans tujimanyi nti ntuufu oshegere kino kati Uganda bwetu webadde gwa twali tufugibwa ba hooligans kati ndoza mukitegedde who the real hooligans are kati just a better time just a better time if they cannot even explain or interpret just a small thing like this the baluwa eri valid kakati bade basobola batyo ku interpretinga chatters zino chatters okuli UN chatters royal chatters ani okulaba nti bakulira within the charter if they cannot interpret just a small thing like that Electoral Commission yatudde n'akakiiko kayo konna Segona Medadi n'akwata ebbaluwa ya Walukaga entuufu universities neziwandiika ne zigamba nti nedda ebbaluwa eno ki ntuufu kubanga yayingirira mu period eyo yennyini okuli Victoria University ne IUIU ne zikonfaminga ne zigamba nti yayingirira mu kiseera ekituufu naye olwokubanga babiwandiise mu Luzungu Simon Byabakama akulira Electoral Commission tasobola kusoma Luzungu university zino zeziwandiise ne babimutwalira mu Uganda temuli lawyer mu Uganda temuli lawyer babalimba lima nti basoma tetwetaaga muntu yasoma mu government yaffe kubanga be basiru bakuno basi ekyo tubazzeeyo mu masomero buli eyasoma nga ali mu system eno nga yagala kukolera mu government yaffe tusoke tumuzeeyo asome tukwate abataasoma bonna tubateeke mu system bakole kubanga nze I cannot sisobola kweswaza to that extent nga nze akulya Electoral Commission neneswaza to that level ng'omuntu alese ebbaluwa nga ntuufu ne university ne zimpandiikira nti ntuufu ate nze ne ngamba ate nkyamu baba mwe bantu mwe muliko zi question mark you are the real hooligans yemwe ba hooligans omanyi omutamivu abeera atamidde alaba omulamu nga yemutamivu okitegeera kino kikujjire ne ku mulalu omulalu walaba omulamu nga atambula gamba gwoli mulalu naye nga gwotunulye gundi enfaanana yaabwe kati bano these are hooligans abambadde amasuuti bano be balalu abambadde amasuuti because they cannot even interpret just such a small thing like this okitegeera it is a small thing like this naye ne bagenda ne batwala obudde bungi nnyo nti tukyali mugundi mu inquiries tuli mu inquiringa era ne bavayo nga answer gye bafunye enkyamu kati waliwo hooligan asinga oyo nedda okay mujja gamba bana bano putuvuma yes tukiriza okay you can arrest me for that I accept to challenge you mu court zamu yes kubanga ne court nkimanyi I accept to challenge you mu court zamu ngambye nti muli ba hooligans Electoral Commission you are hooligans Segona you are a hooligan also if you cannot interpret such a small thing nga kiri confirmed obasike kyo aba National Council for Higher Education ba hooligans kubanga bamuwa certificate eyo then babanga bosibe ba hooligans then Simon Byabakama ne Segona they are the original hooligans okitegere ekintu ekyo nti na universities bawandiikidde and you cannot interpret that then atenze mwagala ngame nti muli bagezi amagezi mugajja waddala ddala nedda okay awonza abeera hooligans kubanga senga ngamba nti muli bagezi ngalo kati nze ndi hooligan kakati namwe muli ba hooligans yes namwe muli ba hooligans kati kufe kuliko omugezi kuliko hooligan okitegere ekyo universities bili zikuwandiikidde ne zigamba nti certificate eyo ntuufu teri expired then gwe Simon Byabakama n'akakiikoko ne Segona ne mutuula ne mujja ne mukakasa ensi nti kakyamu temulaba nti ebbanga lyonna mwe ba hooligans ababaddewo nga mwe muyitaffe ba hooligans I am the origin we are the original babanda ate mujja tuulya tetunnaba we tubanga tubambudde amasuuti ne tubatuusaawo nti kati ne bye mukola bya kisiru mukola bya kisiru tubanga tubatuusizaawo we are going in the new Uganda nabagamba mmwe mugenda kutuwa kye twagala either forcefully or peacefully kuluno we are not going to beg anyone tetugenda kufukamirira muntu yenna not Museveni himself tetugenda kumufukamirira wabula ffe tugamba mugenda kukola kye mulina okukola kiddamu mugenda kukola kye mulina okukola oba tugenda kubakaka mugenda kukikola ekyo kibabuulira siri sure lunaku lugenda kuba ki naye waliwo olunaku
lumakingidwa Katonda yalutiikinga nti luno abavubuka ba Uganda lwe bagenda okusituka bakake gavumenti eno okukola kye balina okukola. Tugamba kitwagala ntebe eyo gye twagala.